okusinziira embeera nga bweri mu ggwanga bino bikyusizza ku lulimi. It is clear underline that the state is an emergency state. Era nga ffe Bizonto tetusobola kutunula butunuzi nga tulina kye tubategeezezza. Kati Oluganda kandukulukute nteredde ntendye nti mu Luga tugenda kufuna okwogera okuva eri Ssaabazonto mukwano gwa Sheikh Omar Nansana oba oli awo bannayuganda gye mulina okudduka mu mbeera eri mu ggwanga. Abafuna abalamu namwe abakyatambula naye nga mugenda kufa soon. Era kino kye kitambiro ekyenjawulo. Here it comes. Bantu ba Uganda b'opozisioni muwulire eggwanga bwe liri kati. Muli bantu bani, muli ba Bobi, mwali ba Besigye ne Musenguka. We well know that the bottles of ours are not metallic, they are just fleshy. We have to balance the bottles soon to avoid the consequences. Bantu ba Uganda ba enyalemo muwulire eggwanga bwe liri kati. Muli bantu bani ba Museveni yeka yeka ye muntu wa visioni. Buterevu in a state of the nation. As of 18th March 2020, omu ku baana baffe abalina figa ennungi yakoze ebyazaala toto naye yafunye omuniongo. Tukakasa ono ye teyabbye mubbe. Kubanga ne bw'oba mubbi waliwo ebitabbika. Katusubire nti omuniongo ono teyazze kubba ssente zavudde mu kivulu. Kyokka tumutegeerezaawo nti omwana waffe alina akantu katono tokamulangiranga ne bwe muli bamutabuse. Kale tuyozaayoza omuyimbi Sindi nti kulika kufuna omusajja tubadde tutandise okweraliikirira. Kale era tukozesa omukisa guno okuyozaayoza omuyimbi Sindi Bumpaare nti Sindi kulika ensi yali emanyi ogenda kuwemuka mu kivulu. Be wayita ne bagaana okujja. Baakuwonya agasiraani gaabwe. Mbu Shiba ne mu Kampala teyaliimu. Mbu baamulaba dda Masaka n'enkoko ya Lujumba. Nga yeerabidde. Mbu okulagana ne Muhanji tulako emisambwa gy'Abakiga. Okutwaliza wamu. Sho yonna yatambula bulungi. Ekyabulamu kiri kimu. Bye wayambala tebyanyumamu yadde. Enkunama teyali nnungi nga bwe kyetaagisa nga bwe tukumanyi. Kale oluvannyuma lwa Sindi okukola ebyafaayo twongera okumukakasa era twakikakasizza nti ye king yekka atalina mipiira. The king herself. With no balls. Akakazi kakola show. Embwa ne zibunira. Kati Sindi okuze. Sente zikwate bulungi. Zimba yakayumba. Kuba Shiba yazimba. Okirabye nti abantu bakwagala. Katuwe ku nudes. Kati tukubanja kimu. Bato ne Shiba. Mwembi ku stage emu. Ate muyimba live. Temuli bya Sidi. Eyo tesobola kubaayo. Nga lwaki tebaayo. Bwe biba bya Sidi omujja kumulinda nga talabikako. Omuyimbi Sindi kulika nnyabo walaze Uganda nti oli munene. Bulijjo bagamba mbogenda swala wabalaze nti oli kingi ow'amaanyi. Ne tuddamu nti Katonda omunyankole kayihula tusaasire. Katonda omunyankole kayihula tusaasire. Mu mbeera y'ekiwala ekyabadde kitta Katsi bannange bino biveemu okusaaga. Katsi kataafiire mu kaboozi. Okumanya yawunze. Agamba tajjukira na lwe yabikola. Abakazi muli batemu. Katsi kikowuba laawundi ezo. Naye ate bannange. Katsi teyeepimira. Laba ffiye bwe yenkana. Olabe n'ono bwe yenkana. Kiki ekibamutwalako? N'aleka Choze ni Beki. Waliwo obusajja bw'otozannyisa ng'emusikatisi bulijjo mumuye yambu munafu leero yabalaze yevulunze kikyala gu olw'obuwo nazirika akasajja bannange tekawena erira bisafa. Kale Katsi singa olwamala okuleeta ekiwala ekinyarwanda ekiwagula Mukama n'ayamba tewandibadde mu mbeera ey'akaboozi nga kawedde. Mu kitambiro kino tetuyinza butayaniriza bwana tumukunde mu mwoto gwa politikisi era nga tumusabira nga bwe tumubuuza. Tumukunde muzimu ki ogwakulinnye ne gukukwasa mu kabina k'engo. Awo woosonze tewasongebwa. Linda ogenda kuwulira. Besigye ye yalinga ggwe. Ne bamukolera tiyagaasa ali special. Weetegekera embooko. Ng'ekukubibwa Munyankole.
wandyesimbye ku lukwago okusinga okwereetera ebizibu. Besigye yajja ali handsome, Kati aba bw'atunula, Bobi Wine yajja amenyeka. kati awenyera buwenyezi. Tumukunde taata, Ffe tukulabudde misana ttuku, ye ate ffe abajoboja tukimanyi kyoba watumibwa butumibwa. Katonda sembeza tumukunde, emigo gyengedde togiraba. Bajja kumukuba ate buli kadde ajja kukyevuma mumulinde. Ayina omukisa omuntu yenna ayina ennyindo empanvu ne bw'akwatibwa engatto bagikuba bulaki ku makya n'aweebwa ne kakyayi n'adikiteetinga nti omugaati eyagala gwa nnakumaati. mu bimu bye tutasobola kubuusa maaso Ky'ekirwadde kya COVID-19. coronavirus mulowooza afaanana ani? Okusinziira ku bukugu bwe tulina nga baprofesa abaatuukiriddeko ne sipiika, Yes. coronavirus afaanana kirevajje. Weewaawo. Kale ono COVID-19 Ssenyiga omukambwe aleetera coronavirus kino kye kimu ku bintu ebisoose okuleetebwa nga biva China, nga tebiri feeke, kyokka ku mulundi guno tusaba nti tetulina buzibu abachina musigaze oli gino mutuweereze feeke. naye ate abadde tannatuuka wano Alabika yajja naye tebannazuula buzuuzi. nga mulinga abatatidde. Olaba tugumira nziku naye ate obwo busenyiga jasiti. Mugezeeko okwewala enkuŋŋaana, Bobi ne Besigye emuwulidde, munaabe buli kadde, Gravity ne Saha amuwulidde, mwewala amabaala. Vice President waffe owulidde. Sipiika Kadaga yafunye profesa. Tubalemu amagezi naawe. Ate lwaki bannange? Eddagala etwale gye balyagala ffe tetulina korona. Olaba sipiika yakkiriza profesa oyo. Tewali atasobola kufeerebwa. No sense, no sense, no sense. Mu mbeera eyo Abaganda tusabe nnyo ssenyiga ono omukambwe aleme kutuuka wano, kubanga ku gayindo gano ge tulina agaabyabyatala ng'entebe z'eggaali bw'anaatuulamu ajja nakolamu embasi nga mwava okusaasaanira ensi eno. Aleluya. Sipiika waffe Omulungi yafunye pulofesa, mbuye yakoze eddagala lya korona mbwate musoga. Kati twebaza sipiika, weebale kola lisaaki n'otufunira omukugu otuyamba ku bya korona. Pulofesa ono bwe yaze ne muno muzungu ng'alina musitaaki mu Luganda ge masulubu. Kati twebaza sipiika, weebale kola lisaaki n'otufunira omukugu otuyamba ku bya korona. Kyokka nga bwe tukyalinda ddagala lya pulofesa, twegayirire Katonda atukuume tuleme kufa. Kati twebaza sipiika, weebale kola lisaaki n'otufunira omukugu otuyamba ku bya korona. Olayi walumbe bontwala emagombe wano nga sinnalonda era ku lwambalangule kisiraani gwe nkusse.